Abiriza Herbal Products Limited tulina eddagala eriyamba abaami n'abakyala Simuluzo Mani Power Extra Complete Man Herbal Mouthwash Coffee ayambira ddala ffe abaami tulinawo kaama k'abakyala Tightening Powder oyagala okugeza ebbina eddagala eriyamba okwongeza ku balongo oyagala okusereza nabunyaayo oyagala okufunza nabunyaayo enywere Express Water Tightening kadde agoba infection mu baami n'abakyala ate nga tulinawo sabbuuni ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu enkumbi eyambira ddala mu kisenge tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne order yo bakyala bannange ekyama kiri ku Mabilizi Herbal Products nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku thika body cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabilizi lightening cream ndowooza kasikini mukalaba ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704-731-14 abagalwa abalungi tubaniriza ku Mabilizi Herbal Products YouTube channel yaffe likinga subscribinga o sharinga tomanya mu bingi bye twogerako muyinza okubaako ekikukwatako bangi abali wabweru eyo nga tebali perfect at all ng'oba oli awo bandyetaaze okwongera okugaziya kumanya kwabwe nga bali wamu naffe so tugenda basaba mutugoberere leero sirinzeka nzize n'omukyala Bridget Santar nange wendi nnyo okuva wano ku Mabilizi Herbal Products yes elanga handa tulina mu Ossobola International oyinza okubeera eyo maidia ng'onoonya omubeezi onoonya omuntu ali perfect omuntu gomakinga naye energy abantu bakuplayinze omusajja oli eyo abawala bakuplayinze bannange bakudde gwe ne badda ne mukati okitegeera naawe omukyalo oli obakwabudde owulira okwoyogamba ebintu kobiveemu esoko kyaleko wano ku Mabilizi yes wano Ossobola International ate tubeere nga tukolako ku nsonga ze z'okufuna omwagalwa awo nno ab'emikwano abalungi tugenda kutambula wakati w'omulamwa ogugamba nti yes omulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero gwe tugenda okuba nga twogerako yes omanyi senga simanyi naye abantu abangi ababeera mu mukwano nga bali frustrated okitegeera wosanga abakazi babeera frustrated nosanga abasajja bali frustrated okitegeera nga buli omu akooye nga buli omu yeekooye kwegamba mbufunze ng'emmundu baziza kugombola ng'enjoga y'ennaku zino obweri nga tebaawumula ng'olwedde bali mu relationship wabula nga bakoowu osobola okusigala mu relationship naye ng'oli mukoowu n'osigalawo ng'omuntu omulaba bulabi naye nga wooli olw'ensonga ezimu gundi ani mukyala aji ajja kusigala ewa aji lwasonga mukyala aji ekyalo kimu nga yasigaza linnya ayagala ekitiibwa kisigalewo naye ng'ate ensonga tezitambula bulungi kati mu bufunze be bano bajjajjaffe be bagamba nga nti banobera mu ddiiro agenda okusiba enguguuyo okutambula okuva ewuwo agende nga yanobadde emyaka 2 agayise naye nga yanobako omutima gwanoba naye ng'ebikolwa omubiri weeguli ng'era abali ebweru tebamanya kati twero ensonze twagala okwogerako olunaku olwaleero kiki ekireetera abantu mukwano okubeera nga bakoowu leke ng'oli frustrated omwami omulina omukyala omulina girlfriend omulina boyfriend omulina naye ng'okooye nga owulira okooye bintu kyebyo be basinga nno obungi kubanga nze nja kuwa ekyokulabirako by the way mbeera nnyo n'abantu simanyi lwaki kirina engeri gye kijjamu kwegamba neneesanga nga embeera eyo ngirinako ka experience akatinitini nina mukwano gwange mwami naye agamba amaze emyaka nga 8 takyakolagana mukyala we nemubuuza lwaki kisoboka really omusajja asobola okusula mu nyumba yemu n'omukyala ne baba nga tebakolagana kisoboka okkiriza nti kisoboka no waliwo nze nange bemmanyi babanyumiza shegera none bano nabagole bakeefuna kati omugole yafuna olubuto yafuna yes ba fresh era ne bacyankalana naye wanjogera kati omukyala alina lubuto naye bayawula ebisenge kijja kitya mbadde nga nti abantu babanga bapya mu mukwano ekintu ebisenge oli aliwo for respect none aliwo for lwamwole kigenda kubeerawo pakadde tetumanyi agenda kuzaalayo omwana yekka akome oba ajja kumala agende yafune n'omulala abeerezeewo obufumbo naye nga omutima guli wala ati kati ensonga lwaki tulina senga Mabilizi awo otambule kuwona ojja wano eno
n'atereza ensonga n'omugamba ku namba z'essimu eziyitawo n'omukubirako n'ojja wano emulago ku 2 n'onyumyako naye nakansolinga n'atereza ensonga amaka ne gatambula naye nga wamma kituufu ensonga ki ezitira abantu okukoowa ggwe z'olabako n'ogamba kubanga wabeerawo ensonga omuntu abakola aba akwefuna tolina nsonga lwaki okoowa munno amangu ago ne mwawula nti onasula eno nasula eno nga mwakeefuna ensonga nyingi ezireetera ekintu ekyo naawe tolina nsonga lwaki obeera onoba leero naye nga wano badde emyaka 4 emabega anti kyebayita omukyala kitegeeza waliwo ensonga ki zikuyitira okunoba abaami bo bakoowa mangu era omwami wakooyera takweka watambulira nze ntera nnyo gamba bakwano bange ne bagamba ennyumba empangise tebagigobaamu mukazi gwe bwoba okooye kola ki sibamu ebiri ogende nze ntandikira awo okomye lwansonga ba abaami tebalina bugumiikiriza nate ffe mukama yatuwa tulina obugumiikiriza abakyala tugumiikiriza by the way osobola okusanga omwami nakola ekintu n'osirika neruli nakiddamu n'osirika nogowaayo osanga anaaterera naye ogenda okulaba nga kiri waasi nogamba ewannyiwaawo sika bufumbo n'ogenda n'otandika obulamu naye ngaekisingira ddala mu nsonga eyo ekisingira ddala okubeera ekyobulabe ennyo okusingira ddala bwenzi tolina bwobwekuuma naye ate nga obwenzi bukoze kyamaanyi okusatula amaka okusatula abantu abali mu relationship n'agamba kikyesimuwa ffenna tetufaanagana nga bwe tuzze tubiraba era nga bwe tujja obiraba mu maaso eyo naye ng'ekyamazima ekisingidde ddala okusatulula amaka bwenzi abaami baffe abalungi naddala abatatera kwenda lwabayenze obwenzi ffenna abakyala tusobola okwenda n'okakweka nadde waka ne weekuniza nga olinga atannabaako ke waakoze ekitegeeza abakyala benda n'abaami benda kale enjawulo kale singa kiba kizze sigambye nti babikola tubikola naye singa kiba kizze naye nga most of them babikola n'obeezawo amaka n'okuuma ekitiibwa ky'amaka wano naye nga ate eri olina painkiller kye bayita painkiller kitegeeza waliwo ensonga ezireeta obwenzi kubanga kati wongamba nti abantu bakeefuna buli omu nayekyusa naddeeri kitegeeza waliyo ensonga ezimu nga kusonga zompaddemu ey'obwenzi kitegeeza n'obwenzi waliwo ekireeta obwenzi obuteewa time ojja kujja ewange onkwane nga nakowako wadde akazigo neetaaga bufumbo munnange nkwagala ng'ate naawe oli mukoowu ffenna tumanyi kye twagala naye nga tetumaze kulaba omuntu ono omumanyi omusajja musanze alina emyaka 5 lwaki talina mukazi nsanze omukyala alina emyaka 45 lwaki si mufumbo tafumbirwangako yanobayo omwami yafa oba era bwe benkunyumiriza omwami wa myaka 4 omukyala wa myaka 25 naye ate kati awo waliwo enjawulo ono omuwala aba akyatambuza obulamu abalina obudde obw'okusooka okwekenneenya ogamba tobuuza nti omusajja owa myaka 4 what happened to the wife oba olina okumala okumanya kuba n'omuwala yali takuliridde nnyo myaka 25 abakyali oba olina you have to take your time n'omanye omusajja ono lwaki talina mukazi kale baga nti bw'onoonyereza ennyo enkoko byeri oyinza obutagirya naye n'okunoonyereza kulungi kati baatomera tebakyasobola kuddamu kubeera in touch omukyala ali lubuto webali ewaka webali bombi kati bagenda kukuuma ekyo ekitiibwa ky'amaka pakadi kuba ono akyali muwala muto omusajja wadde mbogenda ebweru n'azaalira eyo naye ate ono omukazi tajja kuzaalira mu maka muno ate tagenda kuzaala mwana omu kati eyo nsobi ekyasingidde ddala okuba ennene omuntu omukwano gwetaaga obudde omuntu yes nemwemanya omuntu gwengenda naye ali atya musazi ekyobusazi nakigumira mulogo ekyobulogo nakigumira ye bwe kitaba kya bulogo asobola okujjanjabibwa waliwo abantu bempulira nga banyumya njiwe kikwatagana ku relationship abantu ab'omumwe abazibu kati ate ekyo tekirina ddagala musajja oba mukazi omanye kitalina ddagala mukyala ogenda okimanyi nti ono omuntu wange mututte wa mumwa ayomba tavumye ne bavuma nga ye ne ku kyalo yemanyi n'okwewaana yeewaana nezishiya bw'obaba bano kati nga waliwo akutanuddeko olutalo ng'olina kunoonya gundi kangende muyitire gundi nga babapangisa n'obapangisa kati eyo n'omanya nti mwagaddeko ABCD naye bw'atandika okuyomba olina okufuuka omusiru eryo n'omanya nti eryo eddagala lina okola ki
nga naye yeemanyi butereevu. Nze kanfuuka nze musiru gw'olina okusiruwala kati ekyo n'okimanya naye kakati bw'otamala mu stadinga ne mutuuka eri ng'ate muyombi muzibu kyokka nga n'eddagala litokola ki tolimanyi kati bwebwe obufumbo bw'osanga nga bufudde nga tebasobola kukwatagana n'omulundi n'ogumu naye nze ndi wano nabeeraawo omwami amuwa buli kimu omwami asasulira abaana fiizi akola obuvunaanyizibwa ng'omwami awaka naye nga wekituuka ku mumwa kagamba aba ayagala okugenda olw'okuba nti omwami ayomba nnyo naye ate n'atunulamu obuvunaanyizibwa bw'omwami abukola n'agamba kaŋŋume olw'ekyo naye ng'ate awulira mu mutima si mumativu naye n'abeerawo omwami ampa emmere omwami aweerera abaana omwami akola kino kati n'akimanya nti abo nno babayiga bw'amanya nti omwami wange ali bw'ati kino n'ekino kiyombya omwami wange era lw'okikoze oba mwetegefu abaana oba naaza bukyali ne bayingira obuliri n'obawa ekyeggulo bwewabawo omugenyi oyo musibula bukyali kati gwe n'otula mu ntebe n'olinda kubanga okimanyi olutalo lujja sematalo kati oyo oba omumanyi naye era toba na mirembe naye otuuka n'okoowa ng'ogumiikiriza bino byonna n'ogamba abaana bamaze okusoma kati nkola sisobola kubula kyakuliisa abaana bange ekimala kimala ng'essanyu ly'ofunyeemu lya mwezi gumu na kitundu lwe mwekwana nga mukyali bagole mu myaka 4 ng'ofunye essanyu lya mwezi gumu na kitundu naye ng'ebyetaago bino bye bikusibyewo so bingi ebireetera abakyala kwegamba ensonga esinga obukulu wano bantu butarespectinga kye bayita courtship kye mu Luganda courtship omukwano nga mukyali mu mukwano guno ogw'ekimemmete nga mwakeekwana nga temunnaba kwewasa temunagenda wala nnyo n'omanya omuntu wo nti omuntu wange nno ali bw'ati bwe nsangako missed call bwe mukubira reactinga atya kale gwe obadde tukwata simu obadde kukubira ono obutakwata simu bumutabula kakati bwe ngisangako missed call muhandolinga ntya nsooka weereza ka message mukwano nsonyiwa akabanga yes n'omanya nti mu myaka 2 gye tumaze ffena mu courtship oba nga tweraba nga abaenaku zino babiyita ba boyfriend and girlfriend kuganda embeerawo nga mwestading kati gwe nomanya nti emyaka gino 2 gye mmanyidde gundi mumanyiko emizeejo muyombi mukubi oba azira emmere bw'omukola kino n'ekino kati ebyo nomanya nti naasobola obigumira nti ye oba nedda butereevu okusinga lw'obeeraawo ng'omuntu tomumanyi nnyo naye nga ze kubanga oli desperate onoonya muntu wakusetolinga naye ne mugenda butereevu mu bufumbo temwemanyi kati obuze ate mulimu n'abakweka n'akukweka obuze bwe n'omustading okumala emyezi abantu babeerawo nga bapretendinga naye kyommanyi nti womala n'omuntu ebbanga bw'okiwa time agenda kupretendinga paka ddi kiwe time at least ekinene nnyo gibeera emyaka 2 ng'olina omuntu oyo era oba omaze okulaba obuzeebwe kansoke embuuza senga courtship egenda maaso okusuka emyaka 5 naye yebantuufu naye ate kisinziira balina babeera bonna myaka 5 negiwera ne bagenda ne mukaaga nga tebannasalawo nga tebannasalawo ate ekyo kiba kigenze wala bw'oba oyiga omuntu ekinene nnyo kyandeetaze emyaka 2 myaka 5 ate kati oyo aba akukaddiyizaawo aba tagenda kusalawo manyi waliwo n'abasajja batasalawo nga ye obulamu bwe kubeera okuzajjira ku baana ba banne kati ayina mmwe bana kakati buli lwagamba oba ntwala ono agenda okulanga ate ono alina kyakoze naga nekangitwala ono kati emyaka negigenda mwenna tekuli avaawo akyalemeddwa okusalawo oyo si mutufu wakugenda naye oba tolina alinda omu ku mmwe aveeko nze through experience nakifunako gayina ngamba ekikulu nkyabuliddwa ani gwe nsalawo ku mmwe ababiri lwenkimanya nti bulijjo oluvannyuma lw'emyaka ng'ena omusajja tasalawo naye nga tewaka ogenda bulungi nnyo nga tokimanyi kyokka to make matters worse nze nali sikimanyi naye ng'ate munnange yamanyi nti gyendi
kati nze olwokuba nti kyankuba wala we nakimanyira samukaluubiriza nasikamu busi mu maaso myaka eno mbuzaabuza ngamba nti muno oyina muno tolina kyofunyeemu oli mu byali kwetoloola oddeno ddeniso abantu abo babayita batime wasters obawa nnyo obudde first of all bagaba nnyo obudde ate naye n'obawa nnyo obudde kati bw'obagabira obudde kitegeeza budde bwali bwalibadde n'abantu abatuufu wale waligezezaakoobaganye ogamba nina omuntu wange nze naye tuli siri naye ng'ekireeta ekyo kimanyi buli lwolowooza nti ate ngenda kufuna omuntu omupya ate naye mu stadi ng'okumala emyaka emirala 4 ng'olaba emyaka gigenda ngamba ate ono tutambuddeko 3 kansigale wano which is not okay. Si kirungi n'akamu relationship kasiteesuka emyaka 2 eba tekyali relationship okujjako ng'oli nze nalibadde sandivisinga muntu ng'omuntu tasoma omuntu tebasoma babadde bonna for 4 years now 5 years 6 years si kumwena temuli mufumbo kati simanyi omwami aba tannasalawo busazi oba omukyala yaba tannasalawo agenda kusalawo ddi kubanga nkugambye emyaka 2 gimala omuntu okuba nga amaze okweprogramminga omukazi ono omutegedde ali bwati ne bwati abcd sekisi we mulungi kino kirungi biri birungi n'ebibibyo aba abirabye kakati gwe nonindiriza myaka 2 3 4 tumugira afuna omulala gwana sadi nga myaka 2 egyo myaka 7 ate ayongereko emyaka emirala giwere 7 ekyo kita kasita omusajja agenda myaka 5 kite aba tagenda kutegeera abantu beesanga leero enkya ne beewasa ate obufumbo ne bukola naye kati gwe nostadinga emyaka 6 ostadinga ate tulabye bangi olingadde n'omuntu mu courtship for 6 years nasanga omuntu for 5 years nasanga omuntu mu 6 months kati kyemmanyi ebyo nabyo weebiri ndowooza munange oli yaba asinze ayitako ewasenga amanyi naye byetaagamu okwekolako asanga ekyana kiwala nga kyayitako ewasenga mabirizi n'akiwa ekyogo n'akiwa akazigo n'akirunga kati omwami agenda omutuukako n'agamba nze ono w'emyaka 6 nedda ng'alaba gwe emyezi 3 omukolera okusinga ono emyaka 6 gwamaze naye ebbanga lyonna so ebintu bino ebyomukwano bingi ebireetera abantu okuba nti beetamwa beekyawa abaami baffe kati twafunyeyo ku nsonga ezimu ng'obwenzi twabwogeddeko okyokubiri courtship eno ey'okukandaaliriza omuntu yendamu bannange oba onoosalawo osalawo lumu oba tosalewo omuntu muleke avinge life ate mulimu ajja nga ye ajjidde bufumbo omwana omuwala oyo okusinziira ku nkula ye byenjagala byayina akabina height kyekyowukala yeyo gyenjagala ali bwati kati n'atandika okustadinga empisa zo omuntu ng'ayina empisa embi ne bw'otula naye wano okumala essaawa 2 oba omaze okutegeera omuwala oyo kyali oba omusajja okyali ne bwe mugenda bugenzi muka restaurant okubaako ekyokulya kye musaba empisa obuyisa gyayisaamu bano ba waitress enneeyisa gye yeeyisaamu oba amaze okula nti omuwala ono nno kino yensonga lwaki tugamba nti abantu mweweemu akadde mwemanye leero bwajja teri ayinza kukweka muze kumala mwaka era omala n'omulaba noga anti kati ne mwaka eda kati ebbugu muliggwawo manyi waliwo dibayita ebbugumu ebbugu muliggwawo ebbugumu ogenda okulanga obuze muvaayo mpolampola akomyewo mu reality ye egi gyabadde mu kiyongobera afuddeyo kyekyo lwaki tulina okustadinga abaami baffe okumala ebbanga at least emyaka 2 ng'oli naye mu kwagalana wane tasobola kukweka muzegwe kumala myaka nalabako oli yalaba omuntu weeks 2 wiki eyokusatu ne bategeka n'agamba mukwano gwa mukwano gwe namumupangira era omusajja mukulu n'afuna omwana w'abandi ne bakola okukyala muki eyokusatu
ne bagira ate kati muno mwe twagalira ebyo twagala ebitiibwa banaye bandabeko TV gundi yayanjidde era ne bakolako ne ku date z'embaga biki embaga naye kuba bali tebeetegedde bamalako katono ebbanga tono ddala kukyala paka nakati embaga ne baawukana tebaawukana bakyali bombi naye date zaayitako ez'embaga okumanya okutegeeza nti something is not right kakati ono bwe yatuuka bw'ati n'alaba nti ngende nkuboona embaga waliwo ekitali kituufu kati desperation eri bakuyita mu Luganda kuyaggayaga bonna baali bayaggayaga ng'omwami ayagala omukyala n'omukyala ayagala ki nga bakooye naye nga tebeemanyi ebintu bino bibiri tebigattikwa tosobola kugatta mpisa za muntu mbi n'okwagala olw'okuba kale mwagala nnyo kale wadde alina empisa embi naye kale mwagala tosobola gumiikiriza olw'embeera gyo tosobola gumiikiriza otuuka n'ogamba kino kye nayingiramu ng'olabira ddala tosobola kumalako naye nga mutuufu kyandyetaaze gwemanyi yawasooli era bamalako nabo ebbanga tono n'awasooli ogenda okulaba ngeri yafuuse musezi ate ekyobusezi kyo tolinawo okinenyeza muntu courtship omuntu oba olina ebbeerako era naye ewuwe n'obeerako naye n'osulako naye n'otegeera nti ono like something ekyobusezi ekyo n'omusezi oba nosi musezi ekyo kyo tosobola kutegeera muntu nti musezi lwa nsonga osobola n'okumuwasa onomala naye emyaka naye nga tolabanga nti musezi nga neyiba ali wali akimanyi nti mukyala gundi musezi naye nga gwe tomumanyi gwasula naye waliwo obulwadde obujjanjabika ayinza okuba nga bino byonna ebisigadde ali perfect naye nga kizibu kyalina kya busezi waliwo obulwadde obujjanjabika osobola omutwala mu bapasita ne bamusabira n'aterera that is bwe kiba nga kisoboka ate nga akkiriza kuba mulimu abatakkiriza n'omugamba gundi oli mushya nze siri musezi nayeegaana naye kasita okkiriza n'omanya nti ensobi yange yeeno ekirwadde kyange kyekino kisobola okukolebwako ekyo si kizibu nnyo kizibu nga tonnakitegeera naye omala okitegeera nenyini kyo nakkiriza akirina tewali bulwadde butajjanjabika senga ensonga tuzirabye ezo ezaki tuzirabye ezetera abantu okwetamwa ne babeera frustrated ne bakoowa nga bali nga mbagalana bonna netumenyamu oba bafumbo oba si bafumbo oba ki oba ki era ne tukiraba nti obwenzi bubizaala courtship etagwa bubizaala ate n'obutabeera mu courtship nako kubizaala tegeera kati ne tulaba twogere ku mpisa kintu kikulu mwananya empisa kintu kikulu nnyo mu byonna omukazi ne bwaba mubi n'olimba waluulya baluyima nifunda n'omubi ng'azaala ng'alima ng'ayaniriza n'abagenyi kitegeeza bw'aba yaniriza abagenyi alina okuba ng'alina empisa omuntu atalina empisa tabeereka naye omuntu atalina empisa zirimu ebintu bingi waliwo oli okuba nga talina mpisa nga muyombi nga ye talina mpisa ye naye waliyo omuntu ayomba ng'alina empisa ng'oli muyombi naye ng'empisa zimukulukutako zimujjudde kati ate zimuvaawa zivaawa nga baakimuloga bulozi zivaawa waliwo empisa zogamba mbu gundi oyo olwakuba muyombi naye alina empisa gyekiri ekyo nedda mukwano ekyo sikikkiriza teri muntu muyombi alina mpisa kubanga omuntu omuyombi n'akawuka kamuyombya omuntu omuyombi asobola okwetamwa osobola okugumira omuze omulala gwonna naye omuze gw'okuyomba omuntu tasobola gugumiikiriza omuntu ayomba agoba awaka ayomba n'embuzi nezimwetamwa n'embwa nezimwetamwa na buli kimu omuntu omuyombi omuntu ow'omumwa tabeereka naye gwe kyobamanya yempisa ekyasinza okubeera embi mu nsi muno oli asobola okwenda neyeetonda n'abonerera n'ataddamu kikola naye okuyomba tasobola kwebeera kakati nze wembanga sina buzibu kubanga omuntu takiyinza kumala gava erinnya n'ayomba kati nze weba nnyinza nkole ntyali omuntu omuyombi ne bw'aba yatadde wano kapeeni bwati n'asanga nga katunudde ekyo kyokka kimuyombya naye ng'ate wekali kwalyoke tekalina kyekamukoze ekyo nakyo nekimuyombya noyoza engoye nagamba engoye zino lwaki zisibye ku waya ekyo nakyo nekimuyombya omuntu omuyombi from nowhere osobola okuva kantu akati nenye bwe kati n'oyomba ekyo si mpisa kisinziira oyombya otya kati muli bafumbo
omwami akomyewo waka gwe tata gundi nokola bwati nankubira simu lwaki togikwatana oyo omwami wabate yakutte simu yange nze nkolenje kakati omwami bw'atakwata simu omwami bw'atakwata simu omwami bw'atakwata simu ng'owula kikunyiiza tekitegeeza ate muvumira buli omu n'awulira kubanga muswaza amaka gammwe ffe tutegedde ebyabadde ewammwe gye tutaabadde ninako awantu awamu gye nali emakinde gy'empangaalira eyo omwami n'omukyala baali bafumbo naye omukyala buli omu gundi bannaye anaasoboka gundi anaamusobola kati omwami olwokuba yamutwala akimanyi nti mukazi we ali bw'ati ye omwami oli yali mukakkamu nnyo kati lumu bano abaami abakola safaari agenda safaari ndowooza oba omuli ogwaggwako ku ssimu oba byaba bitya teyakubira mukyala yasulayo enkeera ajja nga n'omukyala era akimanyi nti omwami yagenda atera okugenda naye teyamugamba bwe yajja okusinzira ku appearance yaliwo ye omukyala engeri gye yalagamu ffe twali tetumanyi nti omwami we yasuza wabweru n'olwokuba nti omukyala muyombi kinakaze tekimanyira kimbuzaako kitekyasuza nawakati twali bangi mu gurupu twali tukosa mwoya ku kyaki mu gurupu nga bwe twali ffena netuna teyasuzeka naye kakati omuntu ayina ku mpisa ng'oli mukyalo olina empisa gyendi kuli kayesewe biki twali tetwetagana kumanya bwebale nnyo bamusibye musajja watu akedde kuvaayo ku makyaze n'ebizibu bye kyokka gwe omukuba obwenzi era wasiza mbwenzi era musajja gwenzi ajja kuntamya obwenzi omusajja yatunula bw'ati kati singa naye yali talina mpisa yandibadde addamu omukyala ne batandikirawo naye yasirika busirisi bw'ati bwe waayita akaseera n'ayita mukyala we n'amuzza ebbali omukyala kye yandikoze oba n'amulinda ne batuuka ewaka ebyo babyogerera mu kisenge kale Kampala teri bisenge kubanga twamanyira bwe buliriri eddiiro z'entebe bano abaana ne basula bali basula ali funako w'omuyita anti si ffenna nti tusobola okusasula eruumu z'ebbiri oba ennyumba ennamba mulimu abalina okunfuna yaffe ate tetujja kulinda kufuna ssente tusooke tupangisa amayumba oba tuzimbe tulyoke tuwase naye kati ekyokola buli omu omumpi wakoma wakwata ofunayo akazigo ko nga kateni yebaawula kati gw'ovudde eri otuukidde ku musajja kisajja gwe saagala kumanyira wasuze waki muyite mugendeeko mu gadeni wali omugambe naye munnange nga tewakomyewo waka ki ekyabaddewo naye akugambye nti munnange ensonga bweti ne bweti ne bweti nsonyiwa saakubye essimu lwa nsonga eno kakati bwakulimba nga tewalabyeko tekikuluma ate bwe kiba kyetaagisa osobola okulimbako ng'olaba nti kyekigenda okusobola okutereeza obufumbo bwammwe okulimbako si kibi bw'oba nga gw'olimba tategedde nti omulimba yes kyekitaasa amaka gammwe tetuyigiriza abantu kulimba naye ng'ekituufu kiri nti bw'oba olaba nga kyekisobola okusajjula okuteesa embeera osobola okukola ki okulimbako oba olumu olimbangako nange ndowooza tujjako olulala n'ogwo omulamwa gw'okulimba kubanda baguleka munene ate nagwo mulala ate nga gugaziwamuko ebintu bino ebyokulimba ate nga nayo nsonga nkulu so abaagalwa abalungi tubeyanza nnyo mwebale nnyo okutulaba mwebale tuwuliriza tusinzidde wano Mabirizi Herbal Products era nga mbadde ne munnange mbadde Chantelo Bridget mikwano mwebale kubanga okwe muli ku YouTube likinga subscribinga ate era commentinga ate era nga njagala okugamba nti gwe wena omukazi ebirungo bimanyi ng'olina kyobulamu jangu waneno ku Mabirizi Herbal Products yes senga agenda banga kuwasaganya bulungi nyonyodera naawe anoonya omubeezi Solomon International jangu wafunire omuzungu jangu wafunire omuddugavu jangu wafunire omudinka jangu wafunire buli muntu buli kika kyonna ko gakyetaaga mu kirina so we sign out, have a nice time.
Mabirizi Herbal Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala Simuluzo Mani Power Extra Complete Man Herbal Mouthwash Coffee ayambira ddala ffe abaami. Tulinawo kaama k'abakyala Tightening Powder oyagala okugeza ebbina eddagala eriyamba okwongeza ku balongo oyagala okusereza nabunyaayo oyagala okufunza nabunyaayo enywere Express Water Tightening kadde agoba infection mu baami n'abakyala ate nga tulinawo sabbuuni. Ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala. Tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu enkumbi eyambira ddala mu kisenge. Tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne order yo. Bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku thika body cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi lightening cream ndowooza kasikini mukalaba. Ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 14.